naye Sheik Acram Hajat Kulusumu yakomyewo mama kulikayo naye obango ddayo e Canada Hajat Acram goba osoosa ku nnyonyi wotabaawo wano Acram ng'atabaala ebyalo kaluyi bamukwata n'ekimalayo e Makindi naye omwana Sheik Acram namutunuulidde mbu ng'agamba naye Acram watemesa ekyo kyo tosobola nze kinnima nze Acram ndi mukwano gwo byonna byonyumya ffe abatemesa bye tuyitamu wali e Makindi n'osanga ekikazi ku luguudo n'okiwa lifuti ng'oyagala kisabula si kibi Acram kyewakola si kibi ffenna tubikoze so new era by the Acram story gyowa tell it different naffe ze twawanga bakazi baffe omugana badde muwaako lifuti Acram mbo omukazi lifuti Acram naye Sheik Acram toka Uganda enyuma owange nga mwana wa nnyoko ng'omutwalako ngano Acram ebbanga lyomaze ng'obadde totwalako bakazi omukazi wali yagala mulya naye negotiation wamaze ezaalema ka negotiation kayinza okuba kaagala nze bitegeera era kyekyakutwala weekebeza omusaayi byonna bye wakola naffe bye tukola osanga omukazi n'omuwaako lifuti ne mwejjako omusaayi ne muyingira lodge Acram there's nothing new kyogenda kutulima we are fellow men kati choka Sheik Acram so Hajat Kulusumu kulikayo mama next time oba ogende Canada okubuulirira abaana ab'obuwala Sheik Acram tomuleka gwoba osoosa ku nnyonyi kwawo otaba atambula ekibuga omusajja embeera ali emu nze Acram sekunenya wawe obeera awo nga mukazi we yatambudde naye ng'owulira embeera ekutabuseeko ate pornography abeera ku masimu kaakali nze mune sikunenya bimanyi obeera awo mukazi we yagenze ennyumba ogirimu wekka owulira ebintu bikubagana mu nnyumba kweganga osaanidde okubaamu n'omuntu which is not bad ne mama bitundu byonna wagenda Makindi so Butcherman Acram watemesa namugambye agule kageisha weekuba akasabuuni oweweere akasabuuni no nga kataasizza bingi wano era Hajat Kulusumu wonaddayo Canada nga tonnagenda Sheik Acram mugulire kageisha gula ebisitole bya geisha waliwo neeno shampo oba oleke ng'omugulidde ka shampo waliwo zino gundi bazita bata zino zebanaaba eziri liquid era kati batandise okukola kasabuuni bakayita Acram wekuba kasabuuni weebake naye bw'ona ayagala okutemesa ate ka negotiation nga sente oyina ntono ekyaleeta obuzibu wakati wa Acram n'oyo omukazi sente kashawa geero Hajat mugulire kashawa geero okamulekere omusibire munda ogene n'ebisumuluzo so Sheik Acram ketugulire kashawa geero ekyo naawe si kibi wasse muntu nze Acram yankubira essimu neŋŋaano mmukwata nze waliwo ebintu by'otannimba naawe nze Junior oba oyagala nkuyambe ngamba amazima nti Junior natemesezza ekikazi ne kituuka ne kinneefuulira ebyo tubibaddemu Acram obanga oyagala okwana omukazi teweetuukiranga nze nange olaba situuka ntuma funa ba messenger nze situuka